mwagala Uganda efaanane ntya kuba amazima gali nti Museveni tugenda mujjako amazima ga Katonda muggulu. Webale kufollowinga Shiwaman TV ate mpozi zino okubanga olikinga n'okulaba video zaffe ze tubeera tutaddeyo buli gye tuteekayo n'obeera ng'osobola okubanga okyekkaanya. Shiwaman TV gwatanaba kubeera ng'osubscribinga, please do subscribe to Shiwaman TV osobola okubeera ng'ofunanga infotainment, amawulire ag'ebyemizannyo, amawulire ag'abasereebu, wolokoso nga baba batambudde mu ggwanga, by'obufuzi biri bitya, bino osobola okubeera ng'obitegeera wano ku Shiwaman TV. Ekiri mu ggwanga kyekya people power, okubanga buli lukya eyongera okubwamu ebituli. People power buli lukya eyongera okubwamu ebituli. Buli lukya abasajja bongera kwegatta ku NRM. Buli lukya abasajja bongera kuva mu people power nga begatta ku NRM. Wetujjidde wano olwaleero nga Ashbaga Kato, omu ku blogger abaludde wano e Kampala nga bakola posti zaabwe ku Facebook, nga mulimu gwabwe mutuufu gwabwe blogger amanyiddwa nnyo nga omu ku basajja ba Bobi Wine abatamuva ku lusegere, nga kumpi buli Bobi Wine wabeera ne Ashbaga Kato abeerawo. Actually nyinza okugamba nti Ashbaga Kato bwe kiba nti ennyumba y'emagere Bobi Wine gy'abeera, Ashbaga Kato ayinza okuba amanyi buli kasonda akali mu nnyumba y'emagere. Ekimu kubitegeeza nti kyali nnyo oba mukwano nnyo oba nfanfe nnyo wa Bobi Wine, the ghetto gladiator wakulembera ekisinde kya people power. Wabula wetujjidde wano nga amawulire mugalabye gasaasaanye nga Ashbaga Kato asala eddiiro okuva mu people power okuddamu NRM. Kino no kitegeeza kifaananyi kinene nnyo because tukimanyi bulungi nti NRM essaawa zino yeetaaga abantu, kyokka people power abantu ebalina. Wabula people power egenda kukola etya okulaba ng'esigaza abantu baayo beerina, kubanga tukirabye nti kati abantu bali mu kuvaayo nga begatta ku NRM. Okusookera ddala yali na Furufiga mwali mumanyi bulungi nnyo ng'akuba kampeyini za Bobi Wine, people power nga Furufiga akyaliyo nnyo. Wabula gye byakoma ng'ate Furufiga yegasse ku NRM ng'era n'obukoofiira ayambala bwe NRM, era kati awaana muzeeyi. Buli posti ye gyakola awaana President Yoweri Kaguta Museveni. Twali tuli awo nga ne Buchaman naye yeesowoddeyo ng'agamba nze mu people power siriyo, Bobi Wine sikyali wange, talina kye yanyamba we nayimbira, nze bbanga nali nayimbira, Bobi Wine talina kye yanyamba. Sajja watu naye ne yeegatta ku NRM. Tuba tuli awo nga tukimanyi bulungi nnyo nti kakati munnange bano ke bagenze tulina gwe tusigazaawo, ate ne Ashbaga Kato wuuna agenze. Ate nga tukimanyi bulungi nti n'emikwano egimu y'oku lusegere ejja Bobi Wine abayimbi beegasse ku NRM nga Kenzo ffenna tukimanyi bulungi nti yakyalira omukulembeze w'eggwanga. You can't tell biki bye baayogera, tosobola kumanya biki bye baateesaako, naye nga bifo nga tannamumiitinga ennyimba yakubanga ez'ebyobufuzi era yakuba oluyimba lwe bayita system volongoto. Awo ebiseera ebyo nga gubasaza mu kabone Bobi Wine. Kenzo okuva lwe yamiitinga President Museveni teyaddamu kwogera yadde ekigambo ku people power, ne bw'okimubuuzaako takiddamu. Ekimu ku biraga nti naye yasala eddiiro n'addamu NRM. Ronald Mayinja tumumanyi bulungi y'omu ku balegendi ba Uganda abayimbi abazze bakuba ennyimba eza revolution. Okuviira ddala eri ku Africa teri ayamba, tuli ku bunkenke ffenna eno, abantu ennyimba azikubye nnyingi napaka we yakubye bizeemu, muzeeyi byatulwanya bizeemu. Finally naye yavudde mu opposition n'addamu NRM. Abantu bagenda baggwaawo. Wabula twebuuza kirwadde ki ekiri mu opposition, kubanga opposition tugirabye nti esimogolwa nnyo omukulu amanyiddwa nga Balamu ye yakwata ba Big Eye, ye yakwata ba DJ Michael n'abajja gye baali n'abatwala mu NRM. Balamu ye yakwata Ronald Mayinja n'amutwala wa president. Balamu ye yasetinga Kenzo okumitinga president. Balamu ye yakutte Furufiga n'amutwala wa president. Balamu ye yakwata Buchaman. Balamu ye yatutta Ashbaga Kato kumitinga president Museveni. Ashbaga Kato yawanze omuliro n'agamba nti ye kati essaawa zino alowooza ku kimu NRM, ate bamuwadde n'ente 5 n'agamba agenda kubanga azirabirira. Abaffe twebuuza bwe bisigala bwe biti Bobi Wine by 2021 singa akalulu kaba kakubaayo kanaatuuka akyayinawo omuntu okulusegere y'abaffe. Bobi Wine kati yeesigaani? Bobi Wine ateekwa kwesigaani? Abaffe abantu nga bamulyamu olukwa, abantu nga bamudduka ng'obudde bukyali. Kiki ekiri mu nkambi ya people power? Kiki ekiri eyo munda kye tutannamanya? Abaffe ekibuuzo kiri nti people power mwetaaga kwesigaani? Bwe kiba nti Ashbaga Kato amanyi buli kisenge kya Bobi Wine we kiri,
full figure atavanga lusegere ku Bobi Wine bonna nga baavaayo abaffe kati omutuufu y'ani ow'okwesiga. Ekibuuzo ekyo kiri mu ddiiro. Abantu bano betwogerako mubalabanga ab'okusaga naye babadde banfanfe ba mukulu. Bobi Wine full figure mumumanyi, Ashibaga Kato mumumanyi, Buchamani baludde bonna, Celestia aludde naye. Kakati ani ow'okwesiga by 2021 because Uganda bwe bayakukyusa mu kulembeze n'obwesigwa etekwa kubeera weapon egy'okutuyamba okukyusa obukulembeze bw'eggwanga. Abaffe aba people power bannakisinde ani mutuufu ow'okwesiga y'abaffe tusengejjeza tutya abantu okumanya nti ono atwetaaga ono tatwetaaga. People power tugenda kubeera tutya n'abantu nga batwesiga nga tubeesiga. Abantu babeera e Bulaaya eyo mu nsi z'ebweru ne boogera ebigambo pengepenga avaayo n'ayogera by'ayagala, ono Isima najja n'ayogera by'ayagala. Abaana abali e Bulaaya abali mu biyumba eyo bakadaama ne bavaayo ne boogera bye baagala. Naye abaffe people power eyimiridde kwani? Shiwaman TV kwoli, please don't forget to subscribe. Ekibuuzo ekyo nkibalekedde, gwalina answer mu comments wansi otubuulire. Webale ku followinga Shiwaman TV ate mpozi n'okubanga olikinga n'okulaba video.